Baby Sheebah waba ali wano sigenda beera mu video. Sheebah tali oluyimba ya. Baby zanchimanyo ndimba Sheebah wali. Oluyimba yaluono na nalumugobamu. Okakasa. Gwalulimu weka. Gano tondimba. Gwalimu weka. Kano. Kalivini Kayanja muzibu nnyo by the way. Alabika bubi talina mwana wa muntu ayinza mulya. Wali olabyayo ku mukazi we. Kati nga baleeta ddala ogenda kuleeta omusajja ewaka ng'ojja oggulubana ne Kalivini Kayanja alina omutwe gw'endiga. Namulabako nga n'omwana we yamwewera ennywandu. Talina mwana oyazaala. Omwana ali wano. Oyakwata abaana b'Abaganda be. Eyazaala Kalivini Kayanja alina ennaku. Kubanga omusajja alina omutwe ogamba mbalasi. Obanzi ne mbalasi zaffe ze Saudi Arabia ziba n'ebitwe ate temuba amagezi kati ye Kalivini Kayanja ekiwulidde ekintu ekyo ye Kalivini Kayanja nza mundeke neetegeke ngenda kushootinga video Kayanja tolina kyongamba muli mulaavu yammwe etambula laavu zitambula kati gwe Kalivini Kayanja oli awo kasabuuni we masaajinga we naasabuuninga Export TV to the world. You're most welcome. Thank you, darling. Good. Now you are smart, baby. Oshimai chekuletedde, teba chekuletedde. Kondeteddeyo ka kiss. Naye walobera mu kiss, baby. Okimanyi mbadde awo mayi jjajja waffe yatuyigirizaga oba ogenda laba bbaawe omutwaliranga ya at least akapaani. My goodness. Kati kuleeteddeyo akapaani, baby. Toseka nnyo naawe bagenda kuntwalako. Nga kalungi. Sooka olyeko. Bana anti nkedde video shoot leero naye onyumye bakedde ku designinga nkufaananidde. Bannange oli bulungi olabika bulungi. Bansaza akavi. Leero lwaki twambala nnyo bbulaaka tetugende mu tulinga basitaali tugenda tugeera. Tugamba ng'ogwajja ogutwa kawuya yewe kawuma. Kawomera ddala. Kati ng'ova ku basese ng'odda ku ki? Kawomera ddala nga ggwe. Epaani amusiise nazaalawo. Mbadde mayigwa akasiise. Nazaalawo. Abakiga mumanyi okufumba. Kazima. Katubesirekera ebyalafu byamwesibako teka ensonyi ku bbali tesayeeyo omuntu sabula like that. Ebyalafu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positinga omuntu Oli mukutu kati no mugicharging awanu bazandeyo Yo wagwan director Bigazaro Bazande Pictures Media we're visualizing singer omugonja atasera asera. Yeah man, right now we're working on the project of negwenga nyomye nyeyo kundi jonda ze showing me. Yes, show. Bado jiteri Bwe akubye scene mbinyo. Bagamba love masesa la pressure. Nkulaba osumuludde amabeere. Looking for the Vicky, looking for the beautiful. Looking for the beautiful one. I watched your interview. Ate modern don't jam nawe. I watched your interview. Looking for the what? Modern. Why you were standing? Bato katadde eri mugondi kaledi akalala. Eri mulumu. Where is it? Looking for the black magic camera shoot jankubye. It has stopped. You give me the black magic camera. It is called this. Where is the other radio? It's there. Modern. You bring that shit radio. Which shit radio? You connect it, man. Guy, it is showing nice. Because of the radio. Because of the radio is singing. Take a Bluetooth kwenu. Yeah man, a black magic 6K man. Nkwagala no mutachiraba. Obolinze male kweyambula. Weyambule. Mutima wante Tekamuchi ngampulire binsokola wano. Madan chechi gani. buli mukutu kankuti. Kweliyo.
nze mfunye gwe nesibako But that English was necessary. The English is not. What there is no. Sebo bakulaiti Down. Watch me, Sheebah tutandika. Nyongera kasawu nze mfunye gwe nesibako naawe funayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positi ng'omuntu katubisibeko ebyalavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positi ng'omuntu wagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula ewaka abantu maggwe n'embewo zagala ggwe omutima wateeka muki ngampulira ebisokola buli mukutuka kutimbe nze mfunye gwe nesibako naawe funayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positi ng'omuntu katubisibeko gwate tunakola ki ebyalavu Kwagala n'omutakiraba. oba olinze mmale kweyambula ewaka abantu maggwe mateeka muki nga mpulira ebinsokola wano Masofakinesi. kankutimbe wano nekumukira bebi kankutimbe naye ane mukama nyamba gwe n'obulwa omusajja buli akwagalako abeera atema embizi Ne mukuja atema mbizi. mukuja yali atema embizi kati njagala kukyusako ati nfune omutunzi w'omwenge kuba embizi etugga nayo banayo otaginywerako biyo otugibwa Oba tukufunire Calvin Kayanja. oyo mulwadde naawe simwagala saagala kufa Mulwadde waaki? alina kabootonga alina kaboole bw'aba ayogera endusu zimuyiiko gamba oba mutamiivu Calvin Kayanja muzibu nnyo by the way alabika bubi teri na mwana wa muntu ayinza mulya wali olabyayo ku mukazi we kati nga baleeta ddala ogenda kuleeta omusajja ewaka ng'ojja oggulubana ne Kayanja alina omutwe gw'endiga namulabako nga n'omwana we yamwewera ennywandu. talina mwana oyazaala Omwana yali wano. oyakwata abaana b'abaganda be bagamba nti baana be anyway abamwana wo kuba waba wa muganda wo abamwana wo ne Calvin tazaala Ne Calvin ng'abeereddewo abaana bankuba kyeyo. abeereddewo yali ayambyeko bulisha kashi mu baana abavudde ebweru nga babonaabona yali ayiseeko kulavumase Mbumwe temwagala gendayo. yali atuyise gosobola okwesiba ku muntu tekirina sente nakyo kibuloga kirya ku bakampani z'amalala Era yeyita pulezidenti w'abakadama. ani abumuwe bw'aba pulezidenti b'akadama kati Calvin Kayanja akulira ani n'ogwo omutwe gumulinga embalaasi akulira ani ekitwa kiwontolo tekirimu magezi Kati ani pulezidenti wamwe waba si Kayanja? pulezidenti wa TikTok mpozi wabakadama tulinawo gundi bamama Fahima abo betusobola okugamba nti ba pulezidenti kuba balwaniridde nnyo abaana mama Fahima Fahadi Kadama Voice Kadama's Voice omumanyi bulungi nnyo webale nnyo Henry atekawo nyembera bambi Kadama's Voice Henry abo bantu betugamba nti kati be ba pulezidenti babakadama okitegeera nenda musango nga alina ensonga za following Calvin waliwo abaana beyajjayo eko ebweru abaali bakwamidde mu kiyumba n'abaleeta neno mu Uganda bana balajana nga tabajjayo bw'abamu mumuvuma mumugamba bba ssente biki mubbi ani atakimanyi nti Calvin Kayanja mubbi munyankuzi mufere kifeesi ali awo okubinyola okwayogera ku laavu yammwe ne mukunjako olaba oyo musajja asaana kusiba kubanga yingirira eddembe ly'abaagalana mu Uganda muno bayiza weteeka eryo ligenda fulumu okuyingirira eddembe ly'abaagalana yagamba mumansa buseegu ate tumansa buseegu yali ayagala twende ku jjajjaawe omanye njali gye talina kayima ate buzibu bambi Calvin Kayanja bayizawe simunenya tayima omusajja atayima alina okwogerera laavu z'abantu okiwulidde banaye nza kati saasira mama we yamuzaala ayina ennaku eyazaala Calvin Kayanja ayina ennaku kubanga omusajja ayinawo omutwe ogamba mbalaasi
Obanzi ne embalasi zaffe ze Saudi Arabia ziba n'ebitwe ate temuba amagezi kati ye Calvin Kayanja. Okiwulidde ekintu ekyo ye Calvin Kayanja nza mundeke neetegeke ngenda kushootinga video Kayanja tolina kyongamba muli mulaavu yammwe etambula laavu zitambula kati gwe Calvin Kayanja oli awo kasabuuni we masaajinga we naasabuuninga Weyongere eno maaso come in front. Sit like a driver. There. Mukunjayo kamera. Waliwo asaba mulete. Anti nimba njagala mase nga mpeweeta. Era wasaba kukwata kawo. Wagenda kuta vibe. Baby chusamu gi steering ze chengu. No chengu. How is it? Waliwenga tendala. Singaje wakoze mu ntandikwa. Kulire kinsokole. Ewa, ati ko mutinde. Mumutima wateka mu kimase. Ngapulire binsokola wanu. Bluetooth mode. Dabalavu. Nimane mwina lavu na kujja wabaddayo kama nabona n'emisege gya wano sikapia naye nani masi shot Tira tutandika sembeza Wachimi Sheebah tutandika emunduke bakula sasi mujemba kwata taketize nkuba Sheebah nywera omukunja zefunye bwenasibako nawe tunakwabulira yalavu byakwesibako ebyalavu byakwesibako ewaka banfumagwe nempewo zagala gwe omutima wateeka muki napulira ebisokoya wano kusimbe uli mukutuka kusimbe zefunye gwe nesibako nawe funayo gwewetimbako ebyalavu byakwesibako tekesonyi kubali positinga omuntu katulesibeko wasi tunakolaki ebyalavu byakwesibako tekesonyi kubali positinga omuntu naye mwekaza genda mu maaso tokowasindikira sigino nange ninayo nkuba ambagala nekumya lwakuba nsirika makabisala kulesa labo simulida amapesa okusota gugudde gukubajja zingako ebintu Okay, sound adeyo. Lowering the sound. rewind it Anya sound. Okay, tugende mukunji. Tutanyongera ku sound kuba tuli bwe agambe tena mu mase Sheebah tutandika emunduke sasi mujemba kwata taketize nkuba Sheebah nywera omukunja Kireka autoulira. Ebidongo byakwonoona action. Baby, Sheebah waba ali wano sigenda kubeera mu video. Sheebah taliwo oluyimba yalutta gwagenda obeera. Okakasa taliwo. Taliwo. Ate sagala ndimbe baby. Taliwo. Walayi waba nzo sigenda kola luyimba. Taliwo yalwonoona lumu yalwonoona nalumugobyemu taliwo gwa lulimu hani. Astagongami. Cut. Nziremwe. No, baga kubuulira. No, it has to be done like this. Yeah. Am I singing? It's okay.
Action cut. Action. Baby Sheebah wabali wano sigenda beera mu video. Sheebah tali oluyimba ya. Baby nchimanyo ndimba Sheebah wali. Oluyimba ya luono na nalumugobamu. Okakasa. Gwa lulimu weka. Gani tondimba. Gwa limu weka. Kano. Export TV to the world.